Abatuuze ku kyalo maternity mu munisipaali y'e Mukono bakeeredde mu kutya olw'abantu abatannategeerekeka okuwamba omwana ow'emyaka 10 gyokka ng'ono muyizi wa kibiina kyakuna. Bakusaba obukadde buli ludda wabwo. Omwana ono awambiddwa ku ssenga we Nnaga Beatrice bw'abadde agenda okusiika sumbuusa ku makya ssaawa 11. Okutegeera nti omwana ono abadde awambiddwa, ssenga we Nnagawa amunoonyeza mu kaabuyonjo gy'abadde agenze, wabula ekiddiridde be batuuze okumutegeeza nga bwe bawulidde ng'omwana akuba omulango omulundi gumu, wabula tebazzeeyo kumuwulira. Twatuuse ku mulimu ssaawa 11:30 omwana n'agenda mu ttooyi. Yasangidde abantu basitudde mu sitooyi ne bamukwata emimwa ne bamuweetika ne bamuteeka mu mmotoka. Oluvannyuma omwana ono asangiddwa mu kirombe ky'omusenyu ku kyalo Kirowooza era ng'abadde asobezeddwako ng'asangiddwa n'enkwagula ez'amaanyi. Omwana ono gwe bataagadde kwatuukiriza mannya g'ategeezezza nga abasajja babiri bwe bamuggye mu kinaabiro ng'agenze okweyamba ne bamuteeka mu mmotoka nga ya bbulaaka, n'oluvannyuma ne bamusibako akatambaala ng'azzeemu okutegeera nga bamusudde mu nsiko ku kyalo Kirowooza. Bankutte emimwa ne bantwala mu mmotoka ne bantemwa ne mpoggana ne bansibako akatambaala ku maaso ne bantuula. Ssenga w'omwana ono Nnagawa Beatrice ategeezezza nga muwala we bw'abadde agenze emmanja okweyamba ng'akanze kumulinda nga buteerere, bw'atyo kwe kutandika okwekengera era bw'agenzeyo n'atamusanga ne batandika omuyiggo okumunoonya. Wabula oluvannyuma wabaddewo omuvuzi w'ekimotoka ky'omusenyu amusanze mu kirombe, bw'atyo n'abakubira amasimu. Bazadde b'omwana ono Nansubuga Dorothy ne Kasumba Edward balaajanidde poliisi okukola mangu omuyiggo esobole okuzuula abantu abawambye omwana waabwe kubanga bamuwambidde kumpi ne kamera eziri mu kitundu we bakolera. Badde nsaba nti abapoliisi nga bwe bagamba nti baateekawo kamera banditutte obuvunaanyizibwa bwabwe ne banoonyerezaako kubanga kamera ze baateekawo nga za kutuyamba. Kati bwenkubira poliisi omulanga enoonyereze ku kamera zaayo esobole okuzuula abakyamu abo. Abatuuze bannyonnyodde engeri gye bawuliddemu omwana ono ng'akuba omulango omulundi gumu nga tebazzeemu kumuwulira, era bategeezezza ng'omuze gw'okuwamba bwe gutabadde mu kitundu kyabwe nga kibatiisizza okulaba ng'ate gutuuse mu kitundu kyabwe. Ffe nga tubuulira walako naye ate kyatubye ekikwe okubeera kyekintu kyatuukire ddala mu kitundu omwaffe. Ow'ebyokwerinda ku kyalo kino Mulika Twaha asabye abatuuze okuteeka amataala ku nju zaabwe kibayambe okugoba enzikiza ennyingi naddala mu budde obw'ekiro. Ono era abasabye obuteesuulirayo gwa naggamba basitukirengamu bayambe ku bannaabwe singa baba babuulidde emiranga. Abantu bagamba gavumenti etya naye naffe nga abatuuze tulina okuteekawo security rights. Zino zonna enkuba muziraba baziggulawo, tewali wadde ettaala y'ebweru. Tufunamu ababbi, abanyi b'enjaga n'abo bennyini abakutuma ne batuuka okumusubyako. Mu kiseera kino omwana ono ateereddwa ku ddagala eriziyiza akawuka ka siriimu ate nga yo poliisi ebakanye n'eddimu lyayo ery'okunoonya ababadde bawambye omwana ono. Abdul Nasser Sajja yakusakidde eggulire lino ku KSTV Agaleero.